mujjukira omwana namukyaza kokko last year baby gwe basuula omukyala namulonda tujja kubanga tusako ku bifaananyi katono nnyo osobola okubanga omujjukira baby waffe oyo baali bamugira amagulu nga tunoonya kubanga bamutereeza amagulu era abadde ebifaananyi nga wookiraba nga twamutwala mu ddwaliro mulago nga bamukolako bulungi ng'obuyambi yafuna bulungi nnyo n'abadde batubeererawo era nga mami oyo omukyala yali gwe basuulira omwana oyo yali yeewaayo okuba nti agenda alabirira omwana oyo naye omwana oyo atufuddeko yafudde olunaku lwajjo babikidde lwaleero bateekeddeko voice note njabe leero awo yatwala tugenda mulago nga bagenda mukolako bamukolako bulungi twagenda mu acute nebasooka bamugamba nti abadde embeera si nnungi ne basooka bamuliisa bulungi ne tugenda okuba nga bakola ki nga bamujjanjaba era omwana oyo yabadde emulago ng'alina okutwala olunaku lwakubiri lwakuna nga bamuteekako ekisementi bazze amagulu ge bulungi nnyo ekyembi mbabikira nti omwana affe oyo bambi yatufuddeko baby Karimu era omukyala akudde essimu nga n'omusujja gumuluma abaana be balwadde kuba be badde bamwagala nnyo afidde ku myezi 6 gyokka gyabaddeko naye okuva lwe bamumusuulira omwana yazikiddwa mulimbo olw'ensonga nti tebamanyi maama tebamanyi taata naye nga babadde naye mu mateeka twagenda ku poliisi nga ye mwabiwulya era nga yazikiddwa mulimbo y'ebbombo mama Karimu twongera okusaasira nga kabasebaso okufiirwako omwana wo kubawadde yafuuka mwana wo n'abalabi baffe abalungi mwenna abaavaayo ne mudduukirira omwana oyo nga tumuleese wano eno obuyambi bwe mwamuwa kuba mwamuwa obuyambi ne baby Karimu tasobodde kuulama. Karimu talwadde namubuuza omwana yafudde atya. Karimu beebase bulungi nnyo ne balya dda olwamaze okulya dda babadde nga azuukuka nga naye azuukuka embonabya naye awo ne bazanyazanyamukko naye ne bamala n'amuzaawo omwana nga mulamu teyalwadde nako olwamuzizaawo azuukuka ku makya saawa ewezeemu biraga n'omwana ono nga yeebase nnyo ogenda okukwata ku mwana ng'omwana yafudde dda namubuuzizza oba blanketi wa mubisse n'aziira nti nedda ekifaananyi yakimpeereza kyo sijasobola kiragako ng'ali mu buliri engeri gye yabaddemu kuba yamukubya ekifaananyi nga tannabaawo twagendayo nga bamaze okukola ki nga bamaze omusiba ekisemiti kyolabisaawe lwe nakyalayoko nga mumpadde nali mutwalidde ku ngoye nabe ku bebi n'amagulu engeri gye bali bakoze eki gye baali bagasibyemu bebi waffe oyo tetwasobodde kuba nti tuwangaala naye kyannaku nnyo nti omukyalo oyo bebi yamufuddeko era wafunyeyo omusujja ogw'amaanyi obudde njogera naye ng'embeera si nnungi n'abaana beewaka wakola lwe nagendayo nga nkyadde ku olwo ntutte engoye baali bamanyi nti bebi mumutwala abaana be ne bakaaba nnyo olw'omulenzi erinnya lyerabidde yakaaba nagamba bagenda twala bebi waffe bagenda twala Karimu waffe ne mbagamba sigenda mutwala nze balabako bulabi naye bebi oyo Allah abeere ng'amuwejjana ennungi omuzadde w'omwana oyo simanyi wamuswa simanyi kati oba oli musanyufu neffe ekitukoze mubi kuba tubadde twewaayo okuba nga tugenda kulabira baby Karimu n'omukyalo oyo yakkiriza okuba nga ali naye n'abaana kyabeseza bubi bonna balwadde abawaka kuba Karimu abadde essanyu yaabwe gye bali naye katusabe Allah ajja kubanga atuwa ate ekisinga okuba ekirungi mbeebaza omulimu ogw'ettendo gwe mwakola waliwo omukyala yaŋŋana omumenshoninga erinnya yatuwa emitwalo gaali 2 n'atongerwa omwenda nga ebintu bikyagaanye bannange badde nzize kubabikira Karimu naye nga Allah ajja kubanga atuwa ekisinga okuba ekirungi era mumuze mirembe bebi waffe oyo tukomera te programu ffe ey'olunaku olwaleero programu ya Save Soul nga tumulamu gwaffe ogw'olunaku olwaleero tutambulira mu kuwaayo ku mulundi guli twalina Shey naba nga atubuulira amakulu tuli mu mwezi gw'abakyala tukyagulimu nnyo March ogwo gw'omwezi gwaffe nga lumanyi nti Women's Day ebeera 8 March era tukyagulimu so twatunulira obulungi obuli omukyala okuba nti awaayo banga asaddaaka mu mwezi guno ogwa Ramadhan. Tetugambye nti abami temuwaayo naye tusomesa kati ku mukyala ky'osinga okuba nga ofunamu nabbi ebyawandiikibwa byogera butya ku gwe omukyala. Mu studio sirimu nzekka ndimu ne Shey agenda kuba nga ayogera tulambulira kamusabe ababuuzeeko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abatulaba mwenna ku munyenye eggwanga Star TV tubaniriza nate mu programu yaffe ennungi gye bayita okutaasa omwoyo, nga olwaleero ensi yonna mu nsi z'abazungu tukirabyeko, bakitulaze, bamanyi oba bategeera nti omuntu wa kitiibwa. So ekyo na wano kyaliwo okuva edda nedda wano mu ggwanga erya Uganda omuntu kyalinga nsonga nkulu nnyo, ate okwawukanako n'omulembe guno. So programu eno nnungi nti twagala kuzza bantu emitima gyabwe, buli omu ategeere nti omuntu muntu munne, era nga bwawulira nti nga bw'otayagala kintu kibi kutuukako oba obulumi okutuukako, kakasa nti ne munno oba oliawo gw'okikola, oba oliawo ali mu mbeera ne bwewankubadde gwe si gwe wakikola, naye nga osobola okumutaasa ave mu mbeera eyo oba ekizibu ekyo. Nolwekyo nkakasa nti buvunaanyizibwa bwaffe ffenna okubeera nga tukola omulimu ogwo. Na ogambye nti tuli mu nnaku ez'abakyala, omwezi gw'abakyala, omwezi gwa March. Twakuza Women's Day nga 8. Saaliwo tewaliwo watuwa Sheikh yatulambika bulungi, muto wange Sheikh Sulaiman. Alhamdulillah. Omukyala, ensi yonna eyimiridde ku mukyala okuva edda nedda, okutandikira ddala ku mulembe gwa jjajjaffe Adamu. Ensi yonna eyimiridde ku mukyala, era nnumwa nnyo. Nyina gye mbadde mbasomesa abantu ne mbagamba nti nnumwa nnyo singa abakyala mwali mumanyi ekitiibwa kye mulina mu maaso ga Katonda. Mu Luganda tukiyita kwedibaga oba okweyonoona. Omukazi teyali edibaze singa yali amanyi ekitiibwa kye. Katonda tabaraka wa taala yawa ekitonde mukyala ekitiibwa n'okusinga ffe. Kankuwa ekyokulabirako abatulaba mwenna n'abatuwuliriza, kubanga mulimu omuntu nga TV kweri naye nga alina byakola nga awulira eddoboozi, abo nabo gye bali. Kambawo ekyokulabirako kino okulaga nti omukyala Allah yamuwa ekitiibwa, oba ekigambo kye bayita muwala kuva mu buwala bwo, nti oli wankize nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Waliwo kye muyita nabaana, mugiyita nabaana. Nabaana mu Luwarabu tukiyita rahim. Kyobalaba Katonda mu Qur'ani yagamba nti wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Naye Katonda bwe yali amaliriza yagamba, bwe yali atunyumiza nti nabakola abange mu abantu, nabakola mu bisajja ne mu bikyala. Amakulu nakola omusajja n'omukyala, ng'ekigenderwa kya Katonda nti mugenda kwala, kubanga bwe munaabeera ababiri kitegeeza ensi egenda kwala mubeere bangi. Ne bwe yali amaliza yagamba nti wattaku, mutyani Allah subhanahu wa ta'ala alladhi tasaaluna bihi wal arhami. Oyo Katonda agenda obbabuuza ku ŋŋanda, arhami ŋŋanda, naye ate ne nabaana tugiyita rahim. Ekigambo rahim nabaana eva mu linnya lya Katonda arrahim, era bw'ogamba bisimillahi rrahmani arrahim. Arrahim kubanga arrahmani omusaasize, arrahim ow'ekisa ekingi ekiyitiridde. Katonda olaba bwaddira nabaana n'agijja mu linnya lye arrahim, omusaasizi. Kyobulaba nti mmwe bamaama abatulaba,
abakyala abatulaba mwe muyina okubanga musinga ekisa mu nsi muno naye kyannaku olwaliro kati ate abakazi be basinga okuba n'emitima emibi kibi kitegeeza muswazizza Katonda era ekibonerezo kyammwe kijja kuba kinene kibanga kankuwa ekyokulabirako singa oli muzadde singa okwata abaana bo babiri n'obaweerera wabeerawo n'obakugwosinga ennyo noga nti ono gwe nsuubiramu kino na kino na kiri nakudisappointinga ku nkomero naye nga buli kimu wakiwangaye masomero malungi nga buli kimu akifuna bulungi ono gwobadde tofaako gwolowooza awulira atya singa oli akudisappointinga asanyuka mu mutima abakazi muswazizza Katonda ate temumuswaza kuba talina kyasalwa naye mu kumuswaza kwammwe kumuswaza n'ebibonezo gye bigenda okweyongera kubanga buli kintu kyonna yakibawa okusinga ffe abasajja ekitiibwa Katonda kyeyawa omukazi singa yali akimanyi wallahi mu nsi muno tewaali badde mukazi yeedibaga era mwenna kubanga omuntu bwe bakuwa ekitiibwa ne bwe liba ggwanga ne bwe ba community wonna gwosuubira nti basobola okukuwa ekitiibwa waliwo ebintu by'olina okuleka nga bakuyita ow'ekitiibwa si bwe kiti bwe kiri kakati mwe abakyala abatulaba olwaleero Katonda yabawa ekitiibwa n'abawa ebintu ebirungi byonna arrahim obusaasizi erinnya lye ery'obusaasizi Katonda gwolowooza gwani Katonda okukwata erinnya lye fe abasajja teyatuwa nabaana erinnya lye lyeyakwata n'aliteeka mu mukyala n'agamba nti kati mbalesse eno ensi yaliyimiridde ku bakyala n'okusinga ffe abasajja naye ekibi temwemanyi era temwamanya kirabo Katonda kyeyabawa nosinkana omukazi ng'ate mubi nnyo nnyo n'okusinga omusajja ffe tutambudde mu maka g'abantu ate mwana watta amaka osanga omusajja ow'ekisa okusinga omukazi ng'omukazi wa mutima mubi ogusembayo kyokka nga muzadde Katonda ng'ate kiri ekyobusaasiza ennyo yabuwa ggwe anti waliwo enjogera egamba nti Katonda tasobola kukwasa abantu bakambwe bonna n'abagatta era bakubaako omukkakkamu ku babiri so n'olwekyo bamaama bino tubibagamba nti mubitwale nga nsonga nkulu ate ntera okugamba abantu ne mbagamba nti oba nakyogerako nawano nzijukira mulimu abantu naga ntanze ndi ku bulamu mpangala bulamu bwange ebira tebinkwatako simanyize tubabuulira bagamba bwe bato nti nze temukiita mu luzungu I live my life naye ebyo byogerebwa abantu abatategeera bw'oba ng'oyagala kuwangaala bulamu bwo va mu bantu genda owangaale wekka oba owangaale n'ebisolo kubanga ekisolo bwe kikulaba ng'oli bwereere kinaategeera nti oli bwereere ese kigenda kukusekerera naye ebbanga ly'omala ng'okkiriza owangale mu society ng'okkiriza owangale mu community nkakasa nti oyina okukola ebikola n'abo banno b'ogenda okuwangaala nabo bye baagala wakitegerekese bulungi so si buli kimu nti olina kukola gwe kyoyagala teri community esobola kugamba kwaniriza bigambo bifaanaganako bwe bityo nedda so nolwekyo bamaama abalungi si mwe mwekka abasoose abakyala baaliyo ab'amaanyi ffe bwe tudde eno mu busiraamu tulina Khadija tulina Khadija mukyala wa Nabbi kuba saagala basikeeri muka Nuuhu mukaani akuba si mulembe gwaffe kati kanjogerere ku mulembe gwaffe ogwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tutandikire ku mukyala Khadija kyemmanyi Sheikh Sulaiman yaboogerako wano Khadija omukyala ayali omugagga ayali ow'ekitiibwa omukyala yali ow'empisa kubanga tukimanyi bulungi abakazi abamu banatusonyiwa ebimu tulina byogera waliwo ebintu bye tuyita amaalo n'amalala
byawukana abakazi balina maalo naye abasajja balina amalala amaalo kwegamba kwekulaba ekintu nga tukirabangako negendereza abakazi wano mu Uganda oba nsi yonna naye si nsi yonna abawano mu Africa ndowooza omukazi bwakwata kasente oba nagula ku mmotoka alaba nga ensi yonna yabanga ali mu nnyonyi amaalo balina mangi waliwo nebibatakola najemera nebbaawe mbukubanga atandisa okukwata kaki abantu bakwata dda sente oshegedde abantu bakwata dda sente tuyina kyogenda kulaga kipya abo bonna bali mu ntaana wallahi Khadija yayina sente Khadija yayina sente naye Khadija yali kyekitonde kikyasinza obugonvu mu nsi yonna mu byafa by'obusiraamu n'ebyensi eno omuntu n'akwata sente n'agamba bbaawe nti owaaye ki ekikuleese nti nzize kuyamba abanaku nzize kuyamba beetaavu nzize kuyamba nabano bonna n'abamenya n'agamba nti sente ziizo gwomanyi kyoba ozikozesa nze ebyange mbimaze kanzire wakanfumbe waliwo omukyala asobola kukikola omulembe guno batono weebale naye be batono era obabalira ku ngalo abakazi b'olwaleero nabwagula TV agirangira kasamufuna obutakkanya ne TV olaba nze nagigula wano agamba amalo balina mangi banne mutusonyi okwogera ebigambo bino naye gemazima tulina bibagamba nti mukyuseemu ensi tewali gye mugenda tewali gye mugitwala obikuŋŋaanya obitwalawa bwengenda okwebaliza abakyala ab'enjawulo abavuddeyo ne basobola okusapootinga omulanga gwe tulina mu Ramadan eno ogw'okuwaayo olwaka akatono ke mulina n'ogamba nti kampe Queen Mother kansindike ku nnamba ezo abeere nga asuubulwa abaana bonna bagamba nti bwe mba nga nsubiddwa okusoma erinnya lyo mukwano wiiki eno mba tusoma wiiki ebeeneddako so abansindikira akasente ng'omwezi guli nga wiiki eri ewedde mbeebaza era ngenda kubanga nsoma amannya gammwe olunaku olwaleero gwabadde takimanyi ku nnamba z'essimu z'olabaawo kuteeka akasente tetusobola okubanga waliwo omukyala era njagala asindike omusome wano obaobaona omusome bamuyita Winnie Nakakeeto si musiraamu naye ayagala nnyo obusiraamu ate ayagala nnyo n'okuyamba ali awo Namasuba so Winnie bwoba otulaba insha Allah erinnya lyo nisaba balisome wano ku nnambe kati nawe asindika ate kino kijja kuyamba nnyo ndoza kwesa MTN woba osindisa kyonyo oteekako share n'erinnya ly'omuntu oyo gwewereddeyo ebweyafa jjukira gunya tugikola nnyo nga tujjukira bazadde baffe obanga twagala basomere bazadde baffe abaafa edduwa ez'enjawulo so oba wadde akasente sayo ku linnya ly'omufu ayingire mu kitabo kyaffe kino share yagenda kubanga baakudduwa ne ku ssomero gye tutwala obuyambi buno nabo sheeyi bwe basaala basabira abafu baffe tukize tugana abantu bangi temujjukira abantu bamwe nga bafudde omujjukirako omwezi gumu 2 kasam olombeddwa ya 40 ekyo kiwedde abamu babusobozi abamu bivaako bubi naye obanga osobodde okuwaayo alla bwakubeerera empeera n'omuntu wo era nga ngenda kwebaza etwa tusiibula sheeyi waliwo mwami Mukiibi waliwo sente zebampa Sheikh ono Jamilu Kayanja nga taata we yali Sheikh Mawazi ow'emasanafu sente zo baazipa Sheikh Sulaiman bwe twali naye wano eno yamugamba yamuweereza sente nga tumaze okuva ku show so taata tugenda kubanga tumusobera ye Sheikh Mawazi ow'emasanafu nga yaweereza sente mwami Jamilu Kayanja 50 zaatuuka ne mwami Makumbi Hamza 50 zaatuuka mukwano mwami Twaha Kigozi 12 zaatuuka mukyala Esther Nakazibwe 15 zituuse olwaleero nzirabye ezo naziwaayo bano baali baana bange nibaweera kula jjajja waabwe Nansamba Rahi 15 Nsamba Rama 15 Nakachwa Kwelatifu 15 Kobusinje Magi 15 Namiro Olugaremi 15 gino emitwalo ebiri wali omukyala yazimpadde ne15 naye naŋŋamba nfune abantu bwe mba nziteekereramu lwabo ng'azimpadde nga nze kati nange ne ŋŋamba ate baŋŋambye nti Karimu wange afudde emitwalo 2 n'ekitundu ngiwaddeyo ku lw'omwana Karimu era Sheyi tugenda kubanga ojja kumpeera abantu bano edduwa Baby Karimu Mukama amuwumize mirembe
bannange mwebale nnyo naawe alina kyolina kyonna teeka ku namba z'essimu ezo bw'oteekako ng'akyali ku mpewo erinnya ngenda kubanga ndisoma omanyi nti ssente zo zituuse newe mba nvuddeko mukwano sigala ng'osindika tube nga tusuubula abaana bano abali ku ssomero nga baagala okusiba naye ng'obusobozi tebabulina olw'ensonga nti omusingi gwe gwaliko si essomero tegiri nnyo ku musingi gwa busiraamu nti ssomero lya basiraamu nga olaba nti Islamic schools teeka balina okusuubulula abaana ensonga lwaki tuweewaayo tugamba katuweeyo akatono ke tulina naye ng'owaayo ng'osinziira ku lw'omuntu we yafa era owelugamba adde kulaba mange gundi ne gundi Allah amusonyiwe ebyamusobako nsuubuludde abaana bano kyoba okola mukwano nga sheeku watunnyonnyodde ddala abakyala okuwaayo ofunamu ki kyavaawa kyasinzirira ku ki era oganulwamu otya oli mugagga yes naye amalala mangi ate nga amalala ago mugakolera mu kweraga mu bintu ebitaliimu bw'oba oddeyo 15 ezo ku mwana agenda okusobola mukwano oba tumenyeseeko kinene nnyo tugende mu maaso ng'otusomesa omulamwa guno ku bakyala kuba tuli mu mwezi gw'abakyala abakyala naye gwe okimanyi nti abakazi basinga obugagga bakazi lwali luno abakazi bagagga balina ssente nnyo olaba naabo ab'ewaka no abakazi abalina bwongo kubanga omukazi tafulumya tufulumya ate ofulumizaawo ofulumizaawo bingi otufulumizaako oyagala kuwandiikira buli kimu abakazi kizibu okufulumya ssente era kyoba muga ssente ya kikazi ssente y'ekikazi omukazi tafulumya ssente tufulumya okiraba olaba abakazi bakola ssente aba n'omulimu n'aba n'abasajja abamuwa kugamba newaka ne bamuwa ssente oba muyina mmeka simanyi kati ezo muzikwateko muweeyo kambagambe ebigambo bino abatuwuliriza ate bino tebisasula madiini kubanga ffenna tukkiriza mu Katonda ki omu gano makubo ge tuyitamu gwe wakwata lino n'okwata lino n'okwata lino naye nga ffenna tugenda kusisinkana mu ssente emu egi n'olwekyo nti ebigambo ebiri mu Kulaani ebisinga obungi bye biri mu Bayibuli 75%. Nze simanyi ddiini etawaayo kitegeeza bingi ebitugatta vanjiri etugamba kuwaayo zabbuli etugamba kuwaayo tuura etugamba kuwaayo Kulaani etugamba kuwaayo n'ebitabo ebirala ebyasooka bye tutamanyi kubanga bingiko naye tudde ku basiraamu tubanjibwa emisolo gya mirundi emeka kati gwe olwaleero atulaba njagala weebuuza ekibuuzo nti singa Katonda akujjulula kati ku akawunti yo mu maaso ga Katonda singa bakubikkulira ebitabo oba ne ba auditors gye bali zimalayika gye ziri bagenda ku auditinga Katonda akubanja emisolo gya mirundi emeka tulina emisolo gya mirundi egi olaba ne gavumenti naye eyina ebitongole by'emisolo tulina Uganda Revenue tulina biki n'ebirala ne Katonda ayina emisolo ffe mu basiraamu waliwo gwe tuyita swadaka kati olwaleero yeno gye tuliko swadaka eyo ziri mu Qur'an kyokka Katonda yagamba nti innama sadaqatu lilfuqara yagamba nti mazima saddaaka oba okuwaayo kuno kuyina bannannyiniko nabagamba wano nti singa omuntu abonaabona kati omwana oyo ayafudde Mungu amusaasire ate no bw'otamusabira kuba wamujja n'omwana talina kidambi lye yakoze omusabidde tomusabidde tebimukwatako ye olwedda ali wa Katonda we yateredde dda naye nga tukitwale n'abalala abafa be tutamanyi kubanga ebintu bino mubirabanga abali mu by'okusaaga naye si byakusaaga nabagambako no puroguramu eyayita nti kyemuva mulaba ensi ziri ezaabeera omanyi lwaki bali bulungi bakkiririza nnyo mu charity bawaayo ne beba famire enjavu nze nyina famire gye nalabako ebweru nga nkyasoma naye nga buli mwezi bawaayo $30 buli mwezi nga baavu naye nga bakimanyi nti emirembe gye tujja okufuna kuwaayo
era kyovalaba nti bali bulungi. Golowooza bano abazungu bino ebitongole bimuyina wano USAID n'ebirala ne bawa boreholes, golowooza sente zibaluma si bantu. Oza waliwo ayagala okugyamu ssente mu nsawo ye n'azikuwa for free. Naye abantu abo bategeera mu kigambo kuwaayo gy'emirembe gye bayina. Abantu abamu yalowooza nti ebibye era amanyina okukubuuza ani abagaana okukola. Naye nabagambako wano olulala nti Katonda ayina obusobozi era akyabuyina, mwenna obbafuula abagagga era abuyina obusobola obbafuula buli kimu kyayagala. Nekyoba yakwawula n'agamba nti Hajati Maayi nti beera munnamawulire, ono abeere dokita, ono abeere kino, buli omu ayambagane munne, kubanga singa mwenna muba bagagga ni yaliyambe munne tewali. So gwe Katonda okuwa nabagamba nti bwe liba ggwanga nga gwosingamu obugagga mu ggwanga oba ku kyalo oba mu district oba mu family, tekitegeeza nti ebyo bibyo. Katonda aba akufudde banka ye akuteresezza wabula asobola okujjako era, kubanga twali tulabyeko abantu abaali abagagga kati nga baavu. Otegedde, muleme kujooga Katonda, wallahi muleme kujooga Katonda. Katonda ajja kufunira olunaku olwo nabawakuwa nekyokulabirako. Nimbagamba nti abantu bonna balinga baana bato. Katonda abawadde ebyobugagga naye tebaagala kuwaayo, babyetuumyeko gyobeera balina gye babitwala. Oba kitegerekese bulungi? Mugwe ali yatulaba wakaziika abagagga bameka, ani gwali oziise namulako mu Nigeria waliwo omusajja gwe baziika n'emmotoka ye nga yambadde ne suuti, oba wabirabako simanyi. Naawe bw'oba oyagala bikole bw'otyo, naye olwo era tewali kyegenda kikola. Kitegeeza nti bannange emmaali esinga obulungi yeeyo gy'ojjamu, bw'ojjawo waliwo ebiddawo. Nabbi yagamba nti emmaali etavaamu ku kintu n'ogenda n'owaayo ku banaku, emmaali yo Katonda agikolimira. Katonda agikola ki? Wallahi agikolimira, ate ebeera nkyafu. Bino mwagala obbiwulira oba temwagala bbiwulira. So Khadija mu abakyala yawaayo byonna, era nabbi yamwenyumirizangamu n'agamba nti lawula maalu Khadija, singa tezaali sente za emmaali y'omukyalo ono Khadija mukyala wange Allah gwe yampa, n'agamba n'ekitala kya Ali, yagamba nti eddiini y'obusiraamu teyaliyimiriddewo. Teyasoosa musajja okukulaga nti omukazi wa kitiibwa era wankizo, mmwe mwali badde na ku mwanjo. Kati gotunulira amadiini amalala gonna, oba ogende yonna gye basabira, mu basiraamu abatali basiraamu, mu masabo wawa newalala, baani abasinga okugaggawaza abantu abafaanaganako bwe batyo? Bakyala. Abasajja kizibu mulimbalimba ebyo. Omusajja omuggyako ssente ye otunka naye, naye abakazi muli bangu, ssente zemuwaayo era kyova olaba nti bali basinga kwagala mmwe muzijjawa mwemba temuli bagagga. Kite mukuŋŋaanya nnyingi ndakugambye baasi. Kakati bwe muba nga tubawa n'obwongo mukola n'ensonga z'eddiini muzitambuze, guno mulimu gwammwe okusinga newankubadde naffe. Naye bwe guba nga guno omwezi gw'abakyala, nkakasa nti mmwe mwennyini mwaliraze ensi nti abakyala ffe. Bana abakyala muwulira, abakyala gye muli, ekibi kya puroguramu eno tebeerawo ssaawa emu nga tuli mu kusoboolokoka. Bwate mukyabiwulira, tewali ampulira kati. Era batono nnyo abampulira ate abasinga nga si basiraamu, naye abatali basiraamu mwenna abawaddeyo bannange, Katonda bamalire ebyetaago. Omukyala owookubiri gwe njala tumalirize naye tuwumbewumbe. Nga tunawumbawumba seka bani yaga tumulemu kati nnyo osobosoboke gwangabi bisako eddakiika zo. Mbadde nsaba tugenda kubanga tumulamu kati nnyo eddakiika ng'emu share yasooka amadde okubanga naye asoobolokoka, then tumale tukomewo tovaawo okyali ku Saturday Myenye y'Eggwanga ng'era olinange Masham Queen Mother program Seva So Taase Omwoyo kati komewo.
waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza naakyogerako naani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Yanguwa tusale amagezi kati. Omukyala oba omwami, Save a Soul, taasa omwoyo ne Queen Mother. Naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga. Oli mu kulaba Star TV, emmunyenye y'eggwanga. UBC Radio 98 FM. Maru UBC Radio. Maru UBC Radio. Programs Miss Sunday. Radio by UBC. Apoyo. Your programs are so informative. I love them so much. Your music rocks me. Nyumirwa nnyo kuwuliriza UBC Radio kubanga abantu baayo bakola ekiriyo. You are listening to UBC Radio. UBC Radio, inspiring Uganda. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza naakyogerako naani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Yanguwa tusale amagezi kati. Omukyala oba omwami, Save a Soul, taasa omwoyo ne Queen Mother. Naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga. Sema kuwumulako kansube tukyali ffenna era ng'okyali ku Save a Soul, taasa omwoyo. Kituufu omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga. Tukyali ku nsonga yaffe ey'okuwaayo tulidde nnyo abakyala. Abakyala mmwe musinga okuba n'emitima emibi. Sheikh bwagambye egy'obutaagaliza, egy'obutawaayo. Tubirabye nnyo abakyala bemukoze abaana b'abannammwe. Abamu nno n'ababanyina batali babajja baabwe nga babukoze ebintu ebitali birungi. Naye weenenye, guno omwezi gwa kwenenya. Weenenya Katonda akusonyiwa, akuwulira. Otandika okubanga okola ebirungi, tomanya ojja kubanga osonyirirwa n'okubanga owaayo akakatono k'oba wabanga tolina towaayo tokakatobba ogambe nti bannange nnina okuwaayo omwezi gugenda sinnawaayo. Ate ojja kubanga okoze ki? Ng'okoze musango. So wenaayina beera nga owaayo akakatono k'olina, tulabe nga tusuubulula abaana banno. Shey, tukyagenda mu maaso. Bwetugende mu kuwummula mu kusiibulukuka, mbagambye okusimbyayo omukyalo omu era ng'azaalibwa omukyalo oyo gwe tusoose okwogera. Khadija yalina muwala we ayitibwa Fatima az-Zahra. Yafiira ku myaka 18. Naye nabbi bwe yali ayogera mu muwala we nga amwogerako, yagamba nti Fatima singa bannabbi baali bakyajja era nga Katonda ng'asobola okulonda abannabbi abakyala, wali badde nnabbi. Ekyo kintu kinene nnyo okwogera ku muwala oyo. Mu bintu ebimu Fatima bye yakola yafaanana bazadde be. Baali mu mbeera gwe gye walirowoozezza nti yakinaku. Olwaleero abatulaba buli omu agamba nti siyina. Okuwaayo tekyetaagisa nti oyina oba toyina, kubanga
ntera okwogera eyo mu mikolo neŋŋamba abantu nti abantu si buli alina ssente nti mugagga. Obugagga kirala nnyo n'okuba ne ssente kirala. Abantu abamu ffe tubalabye nga Allah yamuwa buli kimu naye ng'omutima mubi mwavu. Tubalaba abasajja abagagga, abakyala abagagga, nabw'aba atudde mu mmotoka ng'omulaba alabika mutima mubi gwa sitaani, nga ye muntu akuyitako, ayinza n'okukukoona n'okukutomera, ayinza n'okukuba amazzi. Oba simanye era esente ziba za haramu kuba teri afuna ssente mu makubo ga Katonda kubanga basi esente eyise mu makubo amalungi ekuta n'obeera ng'ogyeyagaliramu abo gye bali. Naye kye bayita obugagga hajati maayi y'omuntu awadde akakatono kayina. Aya eri mu Qur'ani mu suratul Dahri oba suratul Insan, Mungu era ayogera ku Fatima. Bo baali bwe bati balina abaana basatu ne bbaawe Ali ibn Abi Talib. Naye okusinziira ku Qur'ani etugamba nti wa yut'imuuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Fatima buli yafumbanga emmere eba yakajja nga wabeerawo omunaku akonkona oba abanaku abakonkona, simanyi oba baba bazanga. Era Fatuma n'agikwata n'agiwaayo n'alekawo capati mmeka ez'abaana, ye ne bbaawe ne batasigaza. Ali yadde emifunda ziweranga nnya ng'abuuza Fatuma nti tewali kyakulya? N'amugamba nti abanaku bazze emmere n'engibawa. Aya kwe kubakkamu eyo wa yut'imuuna suratu Dahri. Katonda yagamba nti ne baliisa wa yut'imuuna ta'ama, ne baliisa emmere ta'aman hubbihi, ku lw'okwagala kwa Katonda nga bakikola lwa Katonda baagadde so kubalaba. N'agamba miskinan nga baliisa abeetaavu, wa yatiman nga bawa bamulekwa, wa asiran n'abawambe abaddu bwe byabwe babikwatanga ne babiwaabo. Ku ffenna ani asobola okukikola ate nga baali tebayina? Era olunaku lumu basinkana oyo Fatima mukyala yalina muwala emyaka kuba yafiira ku myaka 18 naye kati yakikola nga tanaba nagiweza naye nga bamuyita mukyala. Gwanaba omuwala ali eyo ani asobola okukikola okujjako kusileyinga sente baziteeka mu kusileyinga n'okwata emitwalo 2 n'ogissa mu njala nga waliyo abantu ababonaabona. Tekiso ensi erina abantu abafaanaganako bwe batebeera nfu nnyo. Kakati ogenda kubasimayo ne kuddwa ku lw'abantu baabwe olw'omutima ogubawaddeyo omwezi guno gwa Ramadhaani abakengeriza oba waliwo abaweereza basinga bookebera nga tumaliriza nti abakyala oyo Fatima bwatu bwe yali amazina asindika ngenda musabira edduwa nakakeeto wange weni amiina. Kakati Fatima oyo lumu bbaawe yamusinkana nga ataddeko ejjinja ku lubuto nga lusibyeko ekiwero ekigoye ebikifaanako bwe kiti. N'amubuuza nti kiki? N'amugamba nti enjala ennuma emmere nagiwadde abanaku. Tunulira abantu abafaanaganako bwe batyo. N'olwekyo ani asobola okwerekereza? Kubanga mu puroguramu eyayita nabagamba nti emikisa abantu abamu gye bayina si gyabwe nti bamikisa nnyo baana aboolweza nga bwe bakyogera. Muli mu mikisa gy'abajjajjammwe baakola obulungi. Naawe kola obulungi. Abaana b'olizaala n'abazzukulu abaliva mu ggwe nga ggwe olina mu ttaka bajja bifuna. Nakyogerako wano olulala nzijukira ne Rashidi Kiwanuka nabanyumizaako omusajja omu yali musajja Muwarabu nga mukadde ali myaka nga 9. Yali omuvubuka yamusanga asimba omuti gw'entende dates abasiraamu ze tusiibukirako. Omuti gw'entende gulwawo okukula kati golooza omuti emyaka 9 bw'osimba omuti oba onoogulya
kati omuvubuka yasanga omusajja omukadde ng'asimba omuti gw'entende n'amusekerera namugamba nti ne muzeeyi weetawaanya kakati ogwo omuti emyaka gyo oligulya ddi yamuddamu ebigambo bino ebyamagezi era kyendowooza nti ffenna bye twalitambuliddeko nga tumaliza puroguramu yamuddamu n'amugamba nti baasimba ne tulya naffe katusimbe balikola ki balirya gwe ffene gwe wali ewammwe mukyalo oba omuyembe gwogusiŋŋanawo mu luggya ne taatawo ayinza okuba si yagusimba naye nga gwasimbibwa jjajjaawo nabaddeko ebusiika eyo musajja omu yantutte ku bijja byabwe nandaga jjajjaawo yazaalibwa mu mwaka gw'1876 naye olwo omuti gwe nasinkanye ku bijja omuti naga nti seeka ogwo omuti twagusangawo ne kitaffe yagusangawo kitegeeza nti musimbe bino byomuwaayo buno bwe muwaayo bwe mulaba nga butono bujja kufuuka ebinene katonda ayinza okukikusasulira mu baana bo nti buli alya ku ssente yeeno waliyo abaana b'abantu ababonaabona eyo buli alya omutwalo gwo katonda ng'awandiika mu kitabo kye eitha asobola okusasula ggwe oba n'agumiikiriza kuba katonda ye bugumiikiriza n'agamba kankitegekera abaana bo era twali tulabyeko abaana abagagga nga bazaalibwa bantu baavu. Ashei oyogedde ku ky'omuti ogwo nekyo kitagala okubuuza ntegeere obukyenkya n'ensimba omuti nga guno omuti ngusimbye ku lwa maama wange tugeze ensimbye emiti gyange giriko ebibala empeera ezo ziba zigenda ddala ku lw'omuti eniya gwe nagusimbiddeko oba ziba zange abagusimbye nze ŋŋanzi bw'obanga owadde nakugamba luli nti omuntu asobola okuwaayo afuna empeera z'okuwaayo naye bw'ayatula ekigambo n'agamba nti ayi katonda empeera zino zenkoledde omulimu guno zimpeere mukadde wange oba omuntu wange ayafa katonda empeera ezo gwe zoweeredde azimuwa kuba ozisaddaase kati ate raba katonda naawe lwakwongera olw'okuwaayo kubanga ate bw'owaayo ate era katonda akuwa afunamu naawe ate n'ofunamu katonda ate nawe n'akuddeza nkubulirayo kino nga tetunaba kuwumbawumba waliwo embaga yali mu ttake yali muwala namwogerako wano ndowooza yali muwala ngomanya abawala abakazi baagala nnyo mahare omuvubuka yali mugagga nnyo kubanga olwaliro abawala batusaba amahare olw'okusinziira endabika gy'olabikamu n'agamba nti ono ajja kumpa miliyoni 10 olwaliro obufumbo bwe buto bwe buli balina bye bagoba naye omuvubuka yabuuza omuwala nti oyagala nkuwa eki kubanga omuvubuka sente yazimba wallahi ng'asobola omuwa buli kye yali yagadde ne bwe bakeedi efaanana etya omanyi omuwala kye yasaba yamugamba nze kyenjagala onkolere te ojjuka olutalo lw'e Siriya bwe lwatandikira olutalo lw'e Siriya yamubuuza nti mu mahale gange obadde opulaninga kumpaaki n'abalirira omuvubuka kye yali agenda omuwanga sente nyingi kuba omuvubuka yalina sente yamugamba nti sente ezo tozimpa genda ogulemu emmere ogimpa tali Siriya abantu 4,000 Shey tweyanza nnyo tweyanzeege ngenda kusoma abantu bano olw'obudde naye nga tunaba aliwo omukyala mpeereza message wano eno simanya ate kyakulayenza omwami wange ankuba n'abaana kati ontoanamala omwami wange alina omutima omubi ate atukuba n'abaana anagono okyakolayo ki banamala kumutta banne tweyanziza abatuweereza kasente mukyala Winnie Nakakeeto gumu 10 gutuuse Juliet musiba bicha 10 yangambye ye Mutoni Muta Marion 10 zituuse Hamza Mukiibi nusu 5 bituuse Musa Semakula omutwalo gumu gutuuse tweyanziza batuwadde ku lw'amanya gano Sheikh dusomye nsaba abantu basomereyo ku dduwa twagasa omulundi ogumu
Allah abeere nga abogondeza mu maali zaabwe n'abakadde baabwe abalamuze kisa amanya gasome tulingwe lumu abali nabasoma kati ngenda kusoma abaleero Mukibi Hamza, Jamilu Kayanja, Twaha Kigozi, Esther Nakazibwe, ndiyawe kula Shehi Mawazi, Nsambara Hiya, Nsambara Ma, Nakachwa, Latifa, Kobusinje Magi, Namiro Remi, Babidye Karim, Winnie Nakaketo, Juliet, Mutali Marion, Yaligasewamu, Deni Hamza, Mukibi, ne Musa Semakula. Tunedua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أي كتوندا watusuubiza mu mwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan watugamba nti emiryango gy'eggulu 7 ogiggula mu mwezi guno. Ayi Allah tukwegayira n'ogamba nti buli ssaala yonna ekusabibwa mu mwezi guno edduwa esabibwa mu mwezi guno ayi Katonda waffe ojanukula naffe tusinziira wano tukusaba ayi Allah buli mudduwo gwe basomye wano erinnya n'omuzaanawo gwe basomye wano erinnya tukusaba ayi Allah omuggulirewo emiryango gy'eggulu. Ayi Allah tukusaba obawe obongeze netokendeeza. Ayi Allah tukusaba ebibadde bibasibye byonna ayi Allah tukusaba obisumulule. Ayi Allah mu nsawo yaabwe mu nsawo zaabwe bateeremu akantu. Ayi Allah tukusaba abafu baabwe bonna be baafiirwako tukusaba ogaziize kabbuli zaabwe obateeremu ebitangaala obaseeko ekisa kyo obeere nga obawa amawulire amalungi olwa bino bannaabwe bye babakoledde gye bali era obawa amawulire abo bategeeze nti gundi ne gundi akoze kino. Ayi Allah osinziire okwo bye bakoze ke bawaddeyo bye bawaddeyo bifuuke ennunuzi zaabo bye baweereddeyo obeere nga obatunulamu era ebyo bye bakusobya nga tebamanyi n'ebyo bye bakusobya nga bamanyi. Ayi Allah tukusaba obeere nga obasaasira ate ozitoye minzaani zaabwe eyo gye bali. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sheito yanziza nnyo edduwa yafeeyo abawaddeyo essala sobola kubanga agiddamu nawe okongera obbagamba nti Katonda oba Allah yongere obbagaziiza ensawo zammwe mufune museera olwa Katonda kwamusobodde okubanga muyina ne mugabanako n'abantu bano n'abadde asobola okubanga oyagala okuwayo naye nga mu kaseera kano tolina ennamba y'essimu osobola ogiwandiika n'oweereza obudde bwonna nja kuba nkusoma olw'omukaaga olujja insha Allah. Nawe bwenna bwenna kyosobola okutuwa mukwano kyetwagala ssente zokka tugamba nti amazzi gaagano kino kino tusobola okuba nga tukyetaaga nasobola otuwa obukaaya tubwetaaga abaana bwetaaga okuba nga beerikirira nga basaala. Asubiddwa puroguramu eno bagituuseko ng'obudde bugenderedde ojja kuba nga osanga ku YouTube ku lunaku lwa Monday era nga ojja genda ku Queen Mother Productions Yugi ojja kuba nga ogira bulungi nnyo oba ne puroguramu ze wasuba ojja kuba nazo ng'ozisangayo oba ku Save a Soul Taasa Omwoyo ezo channel 2 puroguramu zino zibeerayo. Ngenda kuba nga nkumaana olunaku olwaleero naye tusinkane wiiki ejja olunaku lwe lumu essaawa ze